Weekakaliza nate ku Focus TV. Thank you so much. Oli nnyo okubeera ng'olaba ng'era ng'ogoberera ttiimu eya Mityana Diocese nga bakulembeddwamu Bishop oba muyite omulabirizi omukulu Dr. James Bukomeko Ssaalongo, ono nno nga ye Bishop wa Mityana Diocese, akulembeddemu abantu bonna, abaana abaazaalibwa e Mityana, abazadde abaakulira e Mityana ne bajja mu Kampala n'emiriraano be batuumye Mityana Diaspora. Gwe wenna nga olina akakwate ku Mityana, nga wazaalibwa Mityana, okulidde Mityana, wawasa Mityana, babeera n'olutuula olwa buli mwaka era nga basisinkana ku Mengo SS. Olunaku olwanga nnaku z'omwezi 18 babaddewo ku Mengo Chapel era olunaku lwatambudde ddala bulungi nnyo. Abamu ku abo ababaddewo mubaddemu ebikonge naddala nga Commissioner of Prison omwami Eri Tumulamye yabaddewo, ate era n'abassabadinkoni ab'enjawulo ava mu budinkoni oba mu bussabadinkoni obukola Mityana Diocese baalabikiddwako nga bangi ddala. Bazze mu bungi okulaba ng'omukolo guno baguweesa ekitiibwa. Bareverand ab'enjawulo ava mu busumba obukola Mityana Diocese nabo baabaddewo, so ng'ate omukolo guno gwabeereddwa ddala ekitiibwa okubeera nga gutambulira ddala bulungi. Ttiimu eya Kisojjo, ttiimu eya Kawungeera, ttiimu eya Kasambya, ttiimu eya Mubende, abantu bangi nnyo abadde ku mukolo guno okulaba nga baguweesa ekitiibwa. Omukolo gwabaddeko okusala keeki era gwabaddeko na buli kimu. Ekisinga ddala obulamwa omukulu gwabadde gwa kubeera nga omulabirizi Bishop James Bukomeko asisinkana abaana abawangaalira e Kampala ate nga baazaalibwa mu Mityana Diocese. Mityana Diocese eno ekolebwa disitulikiti eziwera 5 omuli Kyankwanzi, Kibuga, Mityana, Kassanda wamu ne Mubende. So buli muntu ono yenna mulimu batafunye mukisa kukitegeera ne buli mwaka basisinkana era batuula. Kolagana n'omubuulizi wo ku kyalo eri gye wava oba Reverand oba Ssaabadinkoni asobole okuba ng'akuwa amawulire agakwatagana ku nteekateeka eno buli mwaka. Ekigendererwa ki? Omulundi guno Dr. James Bukomeko akakasizza n'agamba nti omulamwa omukulu gubadde gwa kusonda ssente ez'okuzimba ekizimbe ekigaggadde ekiri mu ttawuni y'e Mityana. Ekizimbe ekyo bw'otuuka Mityana ssaawa zino kye kisingamu obuwanvu. Bishop okusinziira bw'annyonnyodde agambye nti ekisingamu obuwanvu era nga kinaatera okuggwa. Wabula bw'abuuzibbwako amaanyi gy'agajja okulaba ng'akola ebintu bwe biti eby'amaanyi, akakasizza nti amaanyi gano agajja mu bantu n'emikwano egibeera mu Mityana. So ne bano basisinkanye leero bamuyambyeko okulaba nga bongera ensonga eno ogiwa amakulu n'okugisoosowaza okulaba nga bafunamu ekintu ekizimbye oba ekikulaakulanyizza Mityana Diocese. Mu lusisinkana luno oba fellowship eno abakristaayo ababaddewo ne mikwano gyabwe baasobodde okusonda essente eziwerera ddala obukadde 50 n'omusobyo. Kitegeeza ki? Nti buli lusisinkana lwabwe essente zino ziva ate mu mikwano gyammwe. Bakuwa solicit form n'ogenda mu mikwano gyo n'obasikiriza okubeera nga bakuwa. Ekirala omulamu omukulu lwaki basisinkana kwe kulaba nga abantu mumanyagana. Mu kumanyagana kuno mubeeramu abantu bangi abakola ebintu. Olunaku olwaleero mubaddemu ba CEOs ab'amakampani ag'enjawulo. Ndabye ku mwami owa Kasubi Royal Hotel, mwami Matovu abaddeyo, wabaddeyo omwami owa Njovu Estates,
wabaddewo Superlife Estate, wabaddewo abantu bangi, wabaddewo Deputy Assistant Cow Wakiso District. Bano buli omusisinkana kiyambako okubeera nga muconnectinga n'okuwanyisiganya ennamba, kikuyambe gwe abadde alina kye yeetaaga ng'omuntu oyo ali mu position okuyamba abe ng'akikuyambako. So Bishop Ssaalongo Bukomeko akinogaanyizza nnyo era akisimbyeko nnyo amannyo okumanyagana okuvaawo at least w'osinkanye omuntu oyo ng'omuggyeko ennamba y'essimu okulaba nga musobola okuwuliziganya ne bwe bibeera nga bino bisusse wano. Bibyo nno ebimu ku bibala byenyumirizaamu eby'okusisinkanya abantu ab'enjawulo mu buufu obwo okubeera nga mwetegeera. So kino kijja kikolebwa buli mwaka era ng'enteekateeka zonna zigenda mu maaso. Neka tulire ku bigambo bye by'awadde naddala mu kubuulira wamu n'ebyo by'awadde bannamawulire ebikkaatiriza ensonga eno ey'olunaku lwa Mityana Diaspora Fellowship. Thank you so much gwe ali ku Focus TV katuwulize story eno babiri tumanye ki ekibaddewo ekituufu. Tova ku Focus TV anaba kusubscribinga okusaba subscribinga kuba kijja kuyambako gwe okulaba ng'ofuna ebintu bingi nnyo ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda wamu n'okutegeera Uganda ensi yattu engeri gyetambulamu mu bintu ebyenjawulo. Nze Ade Awubafu Sekime Muyanja. Tova ku Focus TV. Njogera confidently era okunabangamba nti Bukomeko wano yatusaze ensawo oyo yinna agambe okukadde okumunoonyerezaako oyo yinna agambe kadde okumunoonyerezaako awulire nzigimanga gemafuta gange being faithful emisana naki n'ekiro ekisali kyange si kyange era kisobola abantu bakimubuuza genda lezo sente ffe twazikuwa kino we nali nkoze mpeereza ali zimanena byakutwakula waliko omuwanika wange nfumeke bwe lwabulire mwenali omwawulire obabulire obannakusambula kulio babulire tayogedde kubanga wenyi singa nalimu okulisanti kibuzizo awulire galiko oyo mwanika wawe tewali nange njogera nga ndi mubabafu tewali ayita kuŋŋamba nakozesa ekifo kyange bubi nekwata ebitali byange nebitwala tikiriwo kyenyigiriza abantu bonna betambula nabo akulete tetukomyawo netugenda mutawo Mityana netugulawo ettaka ng'ate lyaliko ebizimba amaduuka abantu bali balowooza kuguza maduuka naye nze nali ngula buloti era baali baliawo nanesetwakkawo ebizimba ebikulu n'evuga ne bagamba kale mazima musajja okugambira kabeera okumpi naye yalisiziranye ebizimbe byamaanyi wowe nayonoonye kyenakola nekweka twakkaniziminyanda bagenda okulanga tuzituzimbewo ekizimbe kale ekizimbe kyamuwe neobadde okutebakumulidde itabuisimuzuga Mityana esinga obulungi n'obuwanvu kyekizimbe kyamu neobadde okukiza naye nga tukizimbidde kyamyalira etaano tukizimbidde omwaka gumu kati kyakoza omwezi ogw'ekumi naye tukiwedde era emyaliro egisooka batandise okukola ki okujagala byingi byamaduuka egyokusukwamu gyegyetagisa okukola ki okumalirizibwa naye bwekiraba kasookedde nfuuka omulabirizi naddala nga ekirwadde kya COVID kigenze twatandika okunoonya abaana baffe ababeera mu bitundu bino
Kampala n'emirirwano nga naye basibuka Mityana. Abaana abo nga tubasisinkana Kampala ne tusabira awamu bongere okumanyagana ate n'okubasigamu ensigo ey'okwongera okwagala obulabirizi bwabwe n'okulaba nga tubeera kimu nga babukolerera ate era mu ngeri y'emu abaana bavaayo nga bamanyagana kubanga Zabbuli 133 egamba laba kiri ekirungi abooluganda okutuula awamu. Mbayigiriza nti babeera obumu bo bennyini ng'abantu basobola okwezimba ate basobola okuzimba ne famire zaabwe ate bayizimba n'ekkanisa yaabwe n'eggwanga lyabwe nga baagalana. Zabbuli kyetegeeza ekyo okubeera awamu nga mutabaganye ge maanyi. Kale netubasabira netubayigiriza ekyo netubayigiriza okubeera ab'obuvunaanyizibwa eno. Bwe babeera ab'obuvunaanyizibwa eno gye bawangalira balina kinene kye batwongerako kubanga omuntu oyo afuuka w'amaanyi n'eka abeera w'amaanyi na buli wantu abeera w'amaanyi. Yensonga lwaki tukuŋŋaana ne tumanyagana ate ne tutambulira wamu. Kusubscribinga ku Focus TV bingi